muli bazibu nnyo abayimbi abanene ate nga kino kyolaba kituuse kufa olwaleero enkya kijja kuba wuwo luli kiriwo oli omuyimbi omulala luli kiriwo oli omuyimbi omulala sibasabidde bubi naye Katonda alina bwagabanya mulimba nnyo mwandibadde muvaayo ne muyamba ku ddoogo ate ne tumanya nti gundi mwana kitalo nnyo kitalo nnyo mwana kitalo nnyo kubanga nikyantuuseeko nabadde sikirabanga mwana kyali wange ono abadde muganda wange abadde yava mu mikwano nga muganda wange kitegeera muganda wange nga tuli baluganda kuba bakabaka b'Amasape tubadde babiri wano mu Uganda tewali walala ne bw'onoogenda wa ne Bulaaya yonna ne mu nsi yonna babadde batumanyi nga tuli aba so kati mwana nsigadde bw'omu mutima mulungi naye nga kinyimpisizza bubi nnyo kuba okufa kwa Doogo kwansanze bayizawe nabadde sisuubira nti Doogo ayinza okufa kuba Doogo olumbe lumulumye ebbanga ddene abadde abeerawo nga mulamu ng'alumuluma n'amala n'abanga ayebye n'amala n'atereera n'abanga ayebye n'amala n'atereera naye bwe baŋŋamba nti Doogo akubiddwa stroke n'agenda ekiruddu ate nga stroke enkuba gye yamukubamu Doogo bujja abadde alwala naye nga tagondangako nga ku olwo kuba kasookedde stroke yamukuba abadde tayogera mwana okitegeera abadde tayogera oluvannyuma lw'okuba nga tayogera Doogo nze anjigiddeko ebintu bingi ate nange ne muyigirako ebintu bingi okitegeera anjigiddeko ebintu bingi nange ne muyigirako ebintu bingi so mbadde sirina kibi kyemwogerako kuba Doogo Amasape ge mubadde mulaba akola gonna yagakoppa kunze ng'akyasoma mu P7 okitegedde buli kyabadde akola kyonna nze mbadde jjajjaawe era naye nga ndispektinga nnyo abadde yagakoppa kunze kuba nze yanegomba nga akyali mu P7 okitegeera kati mu P7 Doogo ng'ebyambalo byennyambala ne style zemba nazo nazeegomba naye ng'ali mu P7 yabadde akyali muvubuka muto nene nakupa style zange bwe yazeegomba netandika ato zimutungira nga ndetera ssente nenzimukolera so Bobi Wine wetusinkanira nze ne Doogo kati Bobi ngalaba style zaffe ekitegeera kuba Doogo tumaze ebbanga ddene nnyo nga tuli baluganda tubadde tetuyombangamu tubadde tetukolanga ki naye nga twekyanga nga abooluganda bomanyi tumala ne tuddiŋŋana Doogo wabadde yafuuka maneja wange nga yantegekera ebivvulu byenyimbako byonna okitegeera yava mu kubeera mukwano gwange n'afuuka maneja wange ebivvulu byonna konsati zenzize nkola zonna Doogo nga yazitegeka yabadde maneja wange era nga sisobola kgenda wantu kubalaga nga sirabye Doogo okitegeera kale nga twafuuka baluganda mwana mpulira okunyolwa kw'amaanyi naye sirina kyakola Katonda ye yakisazeewo bwe yakisazeewo bw'atyo naye nga kimpisizza bubi nnyo nga nze abadde ow'oku lusegere nnyo Doogo wabadde ali mwana so ono gayi bamuyita designer Kenny ono aba Valentine abasinga batero ono yabadde yakuza Valentine bano bonna bafubutuka mu nze ono bamuyita designer Kenny okitegeera era mu lutakku lwa Valentine buli we lutuuka ono y'omu ku bantu abakyankalanya ekibuga ne bonna style ze bakoppa bazijja kwani kunze era bamdispectinga nga wokiwulira ono buli wabeera ne convoy nebeera ne mmotoka 50 alina okutuuka ewange wenkolera mu kiyembe nga ayolesa Valentine nandaga abantu abagamba ono ejjajja master wange so Doogo style zonna abadde yazikoppa kunze ne tukwatagana nafuka manager wange n'ekimpisizza bubi nnyo so mbadde mumanyi ng'omuntu atanyiiga kyesinza mwerabirako Doogo ye muntu abadde tasiba busungu kuba tubadde tusobola okukola ekivvulu ebivvulu ebyo nga tuteesezza nti tugenda kukwasaganya bwe tuti ogenda kukwasaganya drive ze nkwasaganye kino n'ekivvulu kibadde kiyinza nga omanyi ebivvulu olumu byekyanga ffe abayimbi ne kitakola ssente ne Doogo yenze abadde asinga yabadde ateekamu kati nga badde ssente ayinza okuga designer sooka mpeeyo 5 tuteeke mu kino nenga muwa naye ekivvulu ne kigaana
nenekyanga nenenvayo nga tunyiza olunaku teruwera oba nnaku bbiri nga doga kkubira essimu nga mwana wa maama kiki soko gye tutule tulabe ekirala so njagala nono designer Ken yabyeko byayogera abadde omuntu mulamu nga atanyiiga ate nga ye muntu akuwa amagezi oba tugeze nti oba wano ng'okyamyemu akugamba wano kigire bwoti abadde straight okufa gakusanzeewa gansanze Entebbe omukulu ono yankubidde essimu kinaŋŋamba nti blaza akitadde era tatambulirawo kinenzija wano ekira wano we twasuze ne Kabako ntaana gy'amansi amanya n'eddoboozi mpitibwa promota MW Kamukamu Events. Teekateeka z'okulaba nti Dogo ajjanjabibwa omutima gwali gumuluma naye kitabika nti nawo akitadde nga tagenze nabweru sooka abantu babinyonyi kyo kituufu ffe bakamukamu ffe tubadde mu nteekateeka ez'okunoonya ssente emiliyoni 340 atwalibwe e India omwaka oguwedde era nsuubira nti naawe we twakola press conference waliwo oli nga tugezaako nnoonya ssente era lwe lunaku lwe lumu lwe twali tuggulawo ne woofiisi zaffe eza Kamukamu Events twagezaako nnyo nga bwe kisoboka ne tukola show twatandika ku share wano ya mitandao ku PTC ne tukuŋŋaanya ssente era ndowooza abasinga mwenna mwabiraba ku TV twagezaako okuŋŋaanya ssente zaali mu miliyoni 9.5 ze twafuna ssebo naye nga twetaaga emiliyoni 340 so ne tugezaako ne tutuukirira abayimbi abamu nga batusuubiza naye kati nganze Kamukamu nina okwennyamira kwa maanyi nnyo kuba ffe twali mu nteekateeka ezikuŋŋaanya ssente ezo naye twayita mu kusoomozebwa kwa maanyi nnyo simanyi oba bannayuganda baagala kulaba muntu oba nga mufu oba abantu baagala mufu kulaba mufu kuba twagezaako tunyonyola omusajja kyo kituufu mukwano gwaffe kuba Dogoliya ng'ovudde mu kyokugamba nti nno tubadde tukolagana naye ade yafuuka muganda waffe nga tutambulira wamu era abadde mu ttiimu Kamukamu naye twagezaako ne tutuukirira abantu naye nga womanyi nti mubeeramu abamu abagamba nti ayinza okuba talwadde naye nga ffe twali tukimanyi era omusajja ng'ali bubi nfunda nnyingi ng'agenda ku ndiri kitegeera twagezaako ne tutuukirira abayimbi abamu baali batusuubizanga naye tutuuka akaseera tumugamba nti keekadde twagala drop tutandike okutegeka nosanga ebintu bijja biggwereramu amaanyi awo kyova olaba nti nze ndimu ennyamivu nnyo lwakino Dogoli akoledde abayimbi bangi nnyo almost buli muyimbi amwinako ettaffaali bamuyambyeko olina abayimbi osobola onokola ababayambyeko mu nteekateeka eyo oba babadde batambula wamu nammwe mu bulwadde bwe kakati tulina omuyimbi bamuyita Green Daddy bambi omuyimbi oyo Mukama Katonda amuwe kyasinga okwagala omuyimbi oyo sofa gwe twali naye mu ntandikwa era omuyimbi yatubeererawo nnyo newe twategekawo ku PTC omukulu Kabako Liri Puzzle Lunabe naye abayimbi abalala abanene batusuubiza naye tebasobola kutuukiriza nga omanyi nti omuntu abeera mu bulumi kuba Dogoliya abadde mu bulumi nga tumulabira ddala nti ali mu bulumi naye ate omuntu enkomerero era ndowooza abantu beekanze nnyo kuba mbadde mpositinga awo ebintu ebimu agamba naye kituufu Kamukamu ebintu byali bya ddala nempulira nga nkaaba kuba nsuubira nti nayogedde naawe olunaku lwe baŋŋambye nti Dogoliya afudde kuba nabaddeyo mutukula ku booda nga nadde ngenze kusuubula muceere era bankubidde ekiro ssaawa nga 5 ne baŋŋamba nti Dogoliya akoze eki afudde era nze bye nabadde nkola byonna nabisitoopinze ekyomukisa omulungi omuceere nadde sinabagukire yalinga ne gubeeraawo n'enkomawo naye nga ebyaddala nti tugezeeko okubeererawo abantu nga tulabira ddala bali mu buzibu kitegeera
wakati mu mbeera eno omuntu alowooze nti nno obulwadde bwe mwali musondera ssente bwe bwamusse mutima omutima gwe gwamusse kuba Dogooli abadde alina obulwadde obw'enjawulo, abadde alina sukaali, alina obulwadde bw'omutima, alina ne puleesha. So kati ebintu ebyo byonna era biza tuzirina byonna era tuzze tubiraga mu mawulire, era n'omukulu Keizi omwaka oguweddewo yali atuggyako interview, byonna twabiraga eri abantu okitegeera. Naye nga nze kyensaba eri bannayuganda, omuntu bw'avaayo nti nno nga ebyaddala nti mulwadde, tugezeeko muwuliriza okumuwa obudde, kuba oba oli awo Dogooli tubadde tusobola omuseevinga, kuba ffe tukoze ekisoboka, tugezezzaako ne tutegeka we tutegese nga omanya ebivvulu bitambula bulungi, olumu ne bigaana ssebo. Amanya bampita Hilda, ndi sisita wa Dogooli, tembadde mukwano gwe kitalo ssebo. oli obulwadde bumusumbiridde ebbanga ki? Dogooli yalwala, alwadde omwezi gumu gwokka nga tuli Kiruddu, ne walwadde tavudde mu kigambo kyonna paka olunaku lw'ejjo lwe yasiiza omukka gwe ogw'enkomerero nga tayogerangako kigambo kyonna. Bagambye afudde ki basically? Baaba abadde alina obulwadde bw'omutima, batugamba guliko ekituli, batugamba kigaziye n'ensigo nga nazo zifunye obuzibu. Obulwadde obusse baaba awamu ne sukaali ne pressure. Teekateekayo okuziika. Omwogezi ayogeddeko ng'agamba tugenda kuva wano enkya ssaawa 3, tulina mmisa we tubadde tusabira bagiyita Yowaana Maria Luwafu, then we tunaavaawo tugende bugenzi tuyita Jinja, oba tunnatuukayiganga waliwo akatawuni bakayita Magamaga. We tugenda ovaako tudde munda disitulikiti bagiyita Luwuuka. Ssebo ssaawa 10 olunaku olwokusatu. Ssebo mbebaza abazze mu ddwaliro kuba abantu batulambudde biganye buganye, abantu bataddewo omubiri bambi. Buli muntu eyakiwulira bamulanga gwaffe twayita ku mpewo, abasinga bazze bambi, naye Katonda bw'ati bw'asa. Buli omu awulidde amawulire ategeeza atakoze eki, atawulidde. Nze kyenyinza okwogera ku Dogooli, sho esembyeyo ebadde Mukono, era ekimu ku byamuleetedde n'obuzibu kwe kuba nti ab'emukono batutadde ku puleesha budde nga buweddeyo, enkeera alyoka afuna obuzibu obwo. So kati ab'emukono bo twabamaliriza. Tusaba buli muntu yenna we tubadde twabuukinga ng'entwetwe, ng'emitiyana, ng'eggomba, empunge, tubadde twabuukinga nga twatimba. Ebivulu bina bye tubadde tutimbye mwogwo omwezi ogujja, Ogw'omusanvu nga 12 tubadde kyamuliibwa. So Dogooli nsembyeyo okuba naye ku kivulu ky'emukono ng'enkeera we yafuna obuzibu ng'agudde. So nze nga nze abadde naye ne bye yansuubiza ne bye yatugamba nga kamukamu bwe tubadde tugitambuza, kya mukisa. Nina kusaba Katonda amuwumuze mirembe. Nsaba ab'ebivulu mwenna tubisazizzaamu olw'enteekateeka ya muganda waffe okukola ki. Ekirala kyembadde njogerako nga nze original designer, mwana abayimbi mutulimbye nnyo, tuli bayimbi naye abayimbi mutulimbye nnyo, muli bambwa nnyo mwana, sibalimba, ndi munyiivu nnyo gye muli. Dogo ategese buli muyimbi, nenze mbadde nsiba ku ma TV nga njogera, abaseguya babadde bankyaza ku byenkya, abayimbi nga mulaba tewali atali bazi TV zonna ze kutubadde, ne teri muyimbi avuddeyo n'agamba nti bannange tukoze bwe tuti ne bwe tuti. Dogo abadde abakubira, buli muyimbi Dogo abadde amukubira zi drive, nze mbabuulira buli muyimbi Dogo abadde amukubira, ate nga musajja ateeseka naye. Okyegera nga Dogo ateeseka naye nga sene ne bwe zibazigize, abamu ne bamunyaga n'omunyaga, bamusubiza n'ebivulu, abamu be tubadde tulaba mwe tujja batulamanya naye nga mwemanyi. Okyegedde naye nga abayimbi mwana temuli kiriya, muli bambwa nnyo sikulimba, munyizizza nnyo nnyo abayimbi. Okyegera omuntu mumwagala mulamu, n'abavimbisa mwagala mulamu, Dogo olumulaba nga mumuviga ne mwana abayimbi Dogo tabadde nti muyimbi oba walinnyanya, badde nga promoter ate nga ye musajja adesigningira show z'abantu kwegamba Dogo abadde abeera ku mikolo, n'abasajja ab'emikolo babadde akolera emikolo.
mwenna mwemanyi era kati buli alaba ku TV mwenna mwemanyi okyegedde tetujja batula mannya naye ffe tubadde tutoba n'eddoogo ne tutoba buli kimu tugenda so nga ate twandibadde tukwataganira wamu era ekyo kimpadde okuyiya oluyimba olugendo basomera ngenda basomera ngenda kuyimba oluyimba mutwagala tuli balamu okyegedde ngenda era oluyimba oludde mugenda singa tubadde tugenda kusula mulembe lero kiro mbadde kuba nalumaze dda mbadde ngenda kusula nga maze oddi recordinga n'oluyimba lugenda kufuluma abayimbi muli bambwa nnyo munyiizizza nnyo mwana mutwagala tuli balamu mubadde mumusuddiya mukola biki nga muli bazibu nnyo abayimbi basereebu mwenna munyiizizza mwana temuli sede ebivulu buli muyimbi bamutegeseeko abadde abategeka ffe tubadde tutambula mu bivulu ffe sente olumu ne tufuna sente entono ne baziwa omuyimbi eyeyita nti munene okyegedde ne tutegeka ebivulu dogo nagamba designer omusajja oyo mulaba aganye okulinnya ku stage ng'alemeddyo gino ekimulemeseza okulinya yasaba miliyoni 2 bamuwaddeko kamu kitundu emitwalo 5 gimulemeseza okulinya stage abayimbi nze mbamanyi bonna sitijja batula mannya ku mpewo naye nga beeyisizza bubi nnyo ffe ne tuva mu show oluusi nga sente zimwateesa okufuna ddogo tozifunye naye olw'okuba mukyazimba ekintu kyammwe nga sente omuyimbi omunene azikoze eki azitutte abaana tubeera n'abaana ne bava mu show nga tebafunye sente nga sente n'abayimbi mwalifunyemu ku kisa mwana muli bazibu nnyo era nze mwana muli bazibu nnyo abayimbi abanene ate nga kino kyolaba kituuse kufa olwaleero enkya kijja kuba wo luli kiriwo oli omuyimbi omulala luli kiriwo oli omuyimbi omulala sibasabidde bubi naye Katonda alina bwagabanya mulimba nnyo mwandibadde muvaayo ne muyamba ku ddoogo ate ne tumanya nti gundi yazze ne gundi najja muli bambwa nnyo mwana kaakati nange ebyaddala byo tuli banyiivu nnyo kuba ebyaddala waliwo n'abayimbi betukutteko ng'olabira ddala li zero okitegeera ne tumukuza nga ffe bakamukamu tetugenda boogera mannya tubakuzizza twesuubiza ebintu bingi naye akaseera ne katuukawo wano tugenda kati saa zino tuli mu kubeererawo kyali waffe okitegeera omuyaayi n'alaga ezzalawo n'agamba nti soko tuweeyo ki transport n'okwataga akasente kabaasabye n'okamuweereza era n'agaana okujja okitegeera ng'ate tuli mu kuyamba muntu imagine omuntu wamuyamba ng'atandika okitegeera wali awo muyimbi tujja boogera naye lwakuba nti essaawa zino tuli mu lumbe okitegeera naye abadde byaddala abayimbi mweddeko okitegeera ono abadde muntu wammwe buli artist yenna oba wamazina maganda oba waaki abamunno okuba mwenna mugwa mu tiriba lyaki lya art okitegeera naye byaddala aga Katonda mu ggulu abayimbi byo mweddeko okitegeera janjabi olinayo omuyimbi gosobola onnokolayo nti ono ababeereddewo mu ddwaliro azze n'ababeererawo tunula wano original designer ne babayika ne bakamukamu events bebo bokka naffe nga family abayimbi bonna ate nga bamanya ne tubakubira ne contacts zaabwe tewali bambi kale kyayaka oba oli awo nabo badde n'ebizibu byabwe